the paint trusted by millions of Ugandans, and you will find that it truly is the paint that gets you. Plascon. Color your world. Zirama kwaniriza ku program ey'olunaku lw'eyo program ZIMBA nkwebaza nnyo gwe ali ku lutimbo lw'emirembe Salam TV Omar Kikaye nze ndiwo okulaba nga ate tutambula olunaku olwa Plascon yeteekamu ssente tambula ko mu ggwanga lino Uganda maduuka ag'enjawulo mwegali mu ggwanga lyonna aga Plascon ate weefunire langi ennungi wetuwummulidde tubadde ku nsonga ya floor ensonga ya floor ensonga ya floor kati mu kuwunda ogambye kirungi nnyo okutandika ne floor awo we tuba tutandikira tutandikire ku floor kubanga nga bwe twayogedde ekizimbe already architect neba engineer bakizimbye kiri mu structure naye tekiri mu finishing most of the time kati interior designer ajja mostly katugambe 70% of the time okukola finishing naye neyo finishing olina ogiplanningira nga bwe nakugambye kuba waliwo finishing wewetaaga cables wewetaaga biki kati floor bwofuna floor eya bulijjo ebeeramu nga cement ono ali akaluba kati olina okukola floor ebeere nga abantu bwe bagitambulako first of all tewogana ekyo olina okirowoozaako so ekyo kikola otya kuba tuli mu office kati mu office weetaaga some silence so oyinza okunoonya tiles z'oteekamu so that omukyala bw'aba atambula n'obukondo bwe kwa is not what you hear nga it's come so that's why you see maybe most offices bateekamu carpet so that bakyongerako sometimes even tiles already zabaddewo naye oyongeramu carpet so that oteekemu ako ka ambience aka office so that omuntu bw'atambula asobole okutambula bulungi nga tatawanyiza buli omu kati mu carpet ezo for example mulimu types mulimu eri gye bayita oba wagiwulirako wall to wall ng'ogitadde buli wamu eyo gyeri mulimu zino carpet tiles ng'oteekamu box butonotono ejjanga tayiro babuyita bu tiles kuba buli bu pieces bwe butyo naye nga carpet nga carpet kuba naye the advantage kw'obwo butile nti oyinza obuteeka mu shape mu gundi mu patterns zoyagala oba mu colors oyinza okuintroducinga colors maybe eza logo oba eza space eyo nga bwe mugirabye maybe space mwagala ebeere calm nga mwagala kuteekamu ka green oba ka blue oba ku mixinga carpet tiles ekisobola bulungi kati that is one way of dealing with the floors waliwo ways nyingi kati tuli mu office naye katugambe tugenzeko nga mu malwaliro waliwo floor endala gy'olina okukola erina okubeera ng'eri clean ng'eyamba mu cleaning toteekamu tiles zino eza bulijjo nedda eri oyiwa buyiyi nebeera ng'eri sheet emu bw'osimula eno amazzi gagenda shwi tewali bikwatira mu bu cracks kati ezo bibeera byanjawulo bwe bityo floor bomala floor nga tukyali ku floor nga tukyali ku floor material ki endala ezisobola okukola naddala mu office naddala ku floor waliwo endala baziyita nazo ziringa tiles naye ziri wooden oyinza okugamba nti wooden floor naye si wooden floor necessarily kuba wooden floor kitegeeza wazimbye ne wood naye eno otaddeko tiles zirina types nyingi packet tiles biki naye zibeera wood also wood ayamba ali warm talinga in fact ezo tiles zibeera nnungi nnyo ne maka kuba ziri warm maka wotambulira barefooted so ezo tiles za timber oba za wood zibeera warm tezibeera cold nga tiles za bulijjo so waliwo options ezo kati oli alese floor n'ateekako cement yekka n'atayagala ateekako kintu kirala omuwa amagezi ki cement bayinza ogipolishinga ekyo nakyo gyekiri okugipolishinga nefaanana bulungi floor ng'eri seamless ng'enyirira nti oli akutte niiru we n'ateekawo awo oba niiru kyeki niiru ono cement gwe bateekako kungulu nga kati cement oyo nga bazimbye baleeta kimashini ne bakiteekako ne kipolishinga novaawo nga wali smooth ng'eyakoze tiles ng'ate tokoze tiles n'ekyo gyekiri
Bona feeyo bangi nnyo bayina amayumba gaabwe tegali mu tiles naye ate bakozesa oyo seminti. Bwaba bazimbye ne seminti basobola okumupolishinga naye waliwo abateekako kaleya katini bw'otandika omupolishinga ogenda okwekaaga ng'aweddeko nga taliiko. Oyo abeera concrete floor nga wazimbye concrete floor then no polishinga enyirira nnyo. Kirungi ki ekiri mu kutandika ne floor? Kati okutandika ne floor kiringa kaŋŋambe emitendera otandika ne floor then in fact olina n'ogibika kubanga ne bw'oba otayirinze toyagala zoonoona naye ogenda ku birala. Ate kati mbeera mbika yaki? Anti kubanga oyagala esigale ng'eri mpya nga kubanga kati bw'ogenda mu walls bw'ogenda ku paintinga walls ogenda kuteekako paint ayinza okusplashinga. Oba bw'ogenda ku ceiling eyinza okusplashinga naye even kankubulire si nti nno contractor bw'ajja agenda gamba just nkola floor nedda ajja ne team. Waliwo abali ku floor waliwo abali ku wall waliwo abali ku ceiling kati also kisinziira ku program ya client kubanga byonna byetaaga ssente. Kati bw'aba tabikoze all at once at least the best place okutandikira ku floor. Ensawo yo webeera nga si nnenemu nga tewakolamu nga Christine oyinza otandika n'ekimu. Kati bwe tuva ku floor tudda ku ki? Waliwo ebisenge ebisenge ne ceiling. Kati actually bw'otandika ku bisenge waliwo partitions ogenda kuzimba n'ekyo nakyo gye kiri but okuzimba partitions kirungi nga wakoze floor. That's why twatandise ne floor kuba floor erina okuba nga eri ready then otandika okuteekamu partitions waliwo zi furniture zolina okufitinga naye. Kati twagala engeri gye twogera ku office. Office ezimu otuuka mu kizimbe nga kiringa kisaawe naye ng'ate woogenda okukola office awo bwe twagala okutandikira awo. Kati era awo nga bwe twatandise ojja n'oyogera ne client n'akubulira kyoyagala olina n'okupimako olabe nti kati space gye batwala yenkanawa. Bwe mupima then ne mumuwa kooti nga bwe twatandise kyennyini. Awo tumaliriza floor. Tumaliriza floor ne tugenda ku bisenge kuba kati ebisenge ogenda kuzimbamu partition ku floor eyo. Kati oteekamu zi partition oyinza okubanga mu partition omwo oyisaamu masannyalaze oba oyisaamu nga cables za sound kubanga mulimu offices mwe bagenda okukoleramu nga beetaaga cables ezigenda maybe ku TV nga toyagala kubanga oziraba ku surface. Waliwo ne maybe electricity waliwo ne woyinza okubanga oyetaaga kuyisaamu mazzi kuba many offices oyagala kukola toilet za office eyo yokka oba kitchenette mulimu bu kitchen aba staff bwe bagenda namwe mwetaagamu amazzi so mu walls ebyo bye bigendamu. Partition omuntu akiwulira kitegeeza ki? Ebisenge ebyawula spaces ebyawula spaces katugambe kati muno tulimu office maybe ya CEO eri mulimu accountant oba mulimu kikati ekyawula kati era walls nazo zirimu ebika bingi. Oyinza okuteekamu eyo partition ng'eri light ng'omuntu asobola okuwulira eri maybe ng'eyo si maybe boardroom oba kikinga just office ya bulijjo. Nga bwenjogera nti owaaye ndetera kino ng'awulira ng'asobola okuwulira oba bw'okoona wano ng'asobola okuwulira. So waliwo type eyo. Waliwo n'endala z'okola nga ziri stronger nga toyagala sound maybe oyinza okugikola ng'eri mu glass ng'eva wansi ekwata waggulu ng'oyagala privacy. Waliwo giraasi eziziyiza eddoboozi. Gyeziri kisinziira ku thickness gy'okozeseza even type of glass nabyo gye biri. So type kyendala eya partition oyinza okukola partitions nga teziri kisenge kyennyini kuba kati ebyo tubadde twogera ku kisenge. Twogedde ku kisenge ne twogera ne ku glass. Ekisenge mwe muli bino bye bakozesa bloka n'ebirala. Waliwo bloka osobola okukozesa bloka naye ebeera soundproof. Eyo naye ebeera soundproof naye zino eza board sometimes teziri soundproof. Naye glass nayo esobola okuyamba soundproof nayo obeera olabamu some of it. So olina okukola ebintu ebikuyamba
ebeere private. Kati ebyo byonna obeera wabidesigninze? Obeera olina okuba wabidesigninze kuba byonna bicostinga, so olina okubiteekamu n'oteekamu cost. Client bw'alaba kino kigenze waggulu nnyo, maybe ajagamba nedda mu kifo kya bloka katukozese board. Olaba kati ye ategedde nti bw'anaakozesa board kigenda kubeera nga tekiri very soundproof, naye agambye it's okay kulwa budget. No board. Naye ate also board zirimu ebika and also zirimu engeri gy'okubizimba. Bw'ozimba katugambe 2 bwe ziti, eno otaddeyo neno otaddeyo, awo obeera oyongerako ku soundproofing, so bisinziira. Okay. Types njagala twongere okwekkaanya types zino ez'ebisenge. Twogedde ku board ne twogera ku ndabirwamu ne twogera ki ekirala kye tuyinza okwongerako? Tuyinza okwongerako, waliwo partition nga si solid partition. Na maybe okolamu partition just okumanya nti kino kifo kimu kino kirala. Osobola okukola ne columns oba n'okola ne nyinza okuziyita columns era naye nga otaddemu bulinga bu pieces obwa ebeera design even eyinza okubeera nga just ereeta different feeling mu space naye already separatinga eno n'eri. Then n'ennaku zino ndowooza olaba waliwo separation eziri mu plants. Oteekamu ka plantako wansi, eno n'oteekayo katugambe metals oba mesh, n'oteekamu plants ne zikula, eyo neefuuka separator. Separating eno nga nakyo kisenge ng'ate plants ze zikikoze. Naye ng'oziwadde support ng'otaddemu maybe some metals nga ka frame okataddewo, plants ne zijja. Eyo naye ereeta ambiance ndala. Kati kisinziira ku use oba purpose y'eyo space. Kati katugambe eri reception, oyinza okikola ekyo ku reception ne wanyirira n'oleeta some nice ambiance, abagenyi bwe bajja bawummulira awo. Kati eyo nsobola ogikozesa ewaka? Nnyo n'amaanyi ate awaka we wali flexibility mungi. Security yange eri luddawo. Anti eyo partition si nti nno walls za wabweru, munda mu nnyumba ebyo byonna osobola obikola. N'oteekamu partition? Mu nnyumba olinamu flexibility mungi asinga n'owa office, kuba office mulimu emitendera gy'olina okugenderako because it's a public space. Naye awaka okusobola okukola bingi. Kati ebisenge ebyo tugoberera ki okubiwunda? Kuba ogenda n'oyingira office n'olaba ebintu bingi. Okugoberera in terms of nga amateeka? Amateeka, the main thing mu mateeka is okukola space nga mu luzungu bakiyita ekigambo habitable ng'omuntu asobola okubeeramu. Kati waliwo some materials eziri dangerous z'otalina kuteeka mu space oba mu bisenge oba mu biki, maybe emitinga gundi nga asbestos katugambe, waliwo ekintu kye bayita asbestos tetukyasobola nakizimbisa. Waliwo ebirala bye bagenda nga bagamba kino nedda kubanga bwe bakikola edda tebaamanya nti kirina obulabe eri omuntu. Kirina obulabe, so waliwo ebintu ebityo naffe bye tulina okuba nga tumanyi, naye maybe client takimanyi. Kati ffe tulina okuba nga twesomesa nga bwe tugenda mu maaso. Waliwo ne paints ezitali nnungi nazo nga za bulabe, tulina nakyo kimanya nti no paint nedda tosobola gikozesa munda mu nnyumba oba ebintu bwe bityo. Kati twogere ku era tukyali ku bisenge program ZIMBA akawungezi k'olunaku lwayo twogera ku nsonga ya kuwunda woofiisi zaffe tuli kuteekamu ebisenge oba partitioning kye tuliko era twasookedde ku floor era wabiwulidde bingi nnyo bye twayogedde awo. Kati tuli ku nsonga ya partitioning. Kati okudecoratinga oba okuwunda ennyo ebisenge byaffe kuba ogenda n'otunuulira endabirwamu ng'eriko obuntu ne weebuuza naye buno baabukola batya? Ku glaasi? Ku glaasi n'otunuulira ku glaasi ndabirwamu. Kati ku glaasi oyinza okuteekako ebintu bingi, by the way. Oyinza okuteekako buno babuyita bufirimu. Film n'obuteekako obudesigninga ne babuprintinga
design gy'oyagala oba gy'okoze ate ffe tu designing eyo design n'ogiwa aba printinga ne bakikolera ne bajja ne bagiteeka ku glass. Kati ezo designs oyinza okukola designs zonna z'oyagala ne bajja ne bakuteerako film. Kati ezo film ziyamba mu bintu nga katugambe bibiri. Emu ekuwa privacy. Omuntu ali eri tasobola kulaba bulungi ekiri eno. Maybe nga toyagalidde ddala kuggalirawo ddala naye ng'oyagala some privacy nga oli mu office oteekako films. Films ezo sometimes zijja ne bakiyita tint oba kala nga bw'oteekako oyinza okuteekako film eyo ne abali ebweru tebasobola kulaba ekiri munda naye gwali munda obalaba. So sometimes ng'oli mu office olaba oli ng'ayitawo ng'ali kwetereza nga ye takulaba nti gw'omulaba naye yayitawo kubanga eri wanuwe film nti eno tulaba eri tebatulaba. Ekyo nakyo kiyamba ku privacy. Then of course decoration buyamba also just to beautify the space nga bw'obulaba wano. Nabawunyiza dda nebuunya engeri gye bubeeramu naye nga tukyali ku bisenge emigaso gy'ebisenge ebyo naddala endabirwamu wood kuba bulooka zo tuzimanyi nti okuzimbisa ekya bulooka oyo olya okukimenya lubeera lutalo. Era kituufu ate era wano enzimba yaffe mu Uganda eri nnyo ku security okusinga beauty. Ate olwo mu aba designing nga temutunuulira nnyo security. Tugitunuulira naye omanyi era eyo topic y'olunaku lulala naye security oba obutaba ne security kireetula also embeera ze tulimu bingi nyinza n'okuwaako ng'example ng'emu. Kati bw'oba ng'oli mu nnyumba yo n'ozimba fence ng'etuuse waggulu eri olowooza gwe mu bwongo bw'olowooza oli safe, ekisenge kikuprotectinga. Naye ekizibu kye kireeta aba physical planner bwe bayinza otugamba kino ekintu bulungi oli neighbor tasobola kumanya ekigwa mu compound yo n'omubbi ne bwabuuka ekyo ekisenge abamalawo mwenna munda omwo nga tewali amanyi. Naye wano ebweru eyo waliwo bwe batusingira ku designinga neighborhoods bwe batyo obusenge bwabwe bubeera wansi even in some streets tebalina nga ono alaba oli kyakola oli alaba oli kyakola. Ebyo tebyaggwaawo oli tayagala tunuulira bikyaliyo nnyo oli tayagala munne alengere nti yafumbye n'enkoko. Kati olaba kati enkoko ne security security yo eri mu bantu si mu kizimbe eri mu bantu. Abazimba ebikomera obawa magezi ki? Mbagamba bambi muve ku bikomera. Ebikomera si ye security naye omanyi tekitandika just kwoyo omu. Of course omu bw'aba takikoze nga omanyi ennaku zino bazimba zi estate. Kati mweyo estate tebalina reason ya kuzimba ebyo bisenge tebagina kuba estate already ine ekisenge ekyawa bweru ne gundi ne gateman. Kati munda omwo tebalina reason ya kuteekako oba otya ki neighbor yali police naawe oli police we. So I would advise tebazimba biri ate biri expensive. Olaba ogwo gusenge guzimbira ddala ennyumba. But designer mwe bi designing. Anti to be designing because client agamba nkyagala ate client abeera ye boss. Oyinza okumu advisinga naye kikomaawo. Bebagamba I want it. Lwampaka oba maybe kubanga physical planning ya neighborhood temuyambye also okugamba nti because imagine kesi bwezuka negamba no more walls ezisuka katugambe 500 ne bakikola ng'etteeka nga bamanyi ekigendererwa to make the environment safer. It would work but it has to come from them kuba kati buli omu ayagala kintu kye. Nga tumaliriza ekiteekesaawo partition zino si security. Security kitono munda interior si security kubanga security ali wabweru. Munda muno maybe additional things zoyinza okukola okuteeka mu security n'oteekamu ka camera maybe ng'oyagala kulaba ani yayingiddemu oba yakoze ekyo oba kino kyabuze kyagenze kitya maybe oyinza okuteekamu camera but already omuntu oyo aba yayingidde the main perimeter so kati security ogitandikirawo
eri wabweru ku main door oba ku gate katugambe egenda okuyingira ng'already bamanyi nti ono yayingira. So munda muno it should be for ambience, okubeeramu twogedde tutya okuwummuliramu. Exactly, okuwummuliramu munda mu spaces abantu zibeere habitable, abantu bawummuliremu. Security kijja naye for interior kiri secondary, ekiri main security yebweru. How is it working? Katulaki twantaddewo ezo partition kwawula offices? Kwawula spaces even for functionality. Function kyekisooka. By the way mu design zonna function yeyina okubanga esooka. Waliwo ekigambo ekigamba function follows form. Form ebeera nti design, beauty, biki bwe bityo. Naye function, design ya function yesooka kuba ekintu bwe kiba tekikola. Program ZIMBA akawungezi k'olunaku lwe bwe tutyo bwe tutambudde olunaku lwaleero. Ekigambo ekisembayo nga tumaliriza osanga wonna bwe tuwadde omukisa tujja kwongerezaawo. Ekisembayo tubadde tetwogedde ku zisiringi. Tujja kujja kuwaakadde. Kale kati awo maybe just okugamba abantu nti kibeera kirungi ng'ofunye omuntu alina skill omukugu. Kubanga bino byonna byenjogedde fetu bibeera mu our life bw'olina okukiroozaako. Even kijja bwe kiti bwe ndaba kino nga mmanya kiri tulina okukiroozaako, byonna biri bwe biti. So njagala kubazzaamu amaanyi nti tetuli just mbuno expensive, just nedda. Tuli commensurate to the work that we have to do. Omulimu bwe guba guzitowa bwe guti naffe mutusasulako kuba tulina okulowooza ku bintu ebyo byonna tubawe design ebakolera. Tweyanzige mukkirize ngenda basibulira wano kambagalize ate ebiseera birungi ate mutulindirire program eddako osanga wana atuwadde akadde akalala tujja kwongera ate okwekkaanya naddala okuwunda woofiisi zaffe ate era naddala awo wetukolera. Mukkirize mbasibulire wano Womaru Kikaye teweerabira nti Plascon yeteekamu ensimbi ennyingi. Choose the paint trusted by millions of Ugandans, and you will find that it truly is the paint that gets you. Plascon, color your world.